mukwaya Spice Diana mulaba no wa mutima mulungi akakyala ako ka mutima mulungi tokalaba ngengeri tekalabika muko endabika yago n'omutima gwako kayambye abantu juzi kali kayamba bannamwandu juzi kali kayamba abaana abali mu ghetto abali mu ghetto kakati haja namukwaya nkukowola ze mbere sekawo era nkowola ku meeting ate bangamba haja namukwaya oyo kyayo ne kubaseeka gotoli mukono gwamu osolo kujo kyayo jangu nebizikezike biwawoli oli ogwakolagala kokko naye obimpensi ulula abantu mwezi ogwa Ramadhan message yange mujinsindikire owa haja namukwaya Spice Diana era Spice Diana wabanga anonya ngengeri ya haja namukwaya nange nsolo kubanga nonya biidhnillah oboli yawo haja namukwaya nsolomu wa mahare amalala kati aina Range Rover nsolomu wa barobasi emotoka bajatane barobasi ninjimuwa ni mutwala insha Allah gola boti anga kahaja namukwaya akawasize embaga aseka ndamoko Shakira kime bintu bambi Shakira sukowola mu bubi Shakira nkukowola mu bulungi jangu Shakira bambi okime shariyayo habayayo obike ebintu byo kubanga birabika bulungi abantu bajja bikwatibwa ku ensalo bande abakazi abali wana banda basemu bubi omukyala wabika ebintu bye wabika ebintu bye otubere twe nyashiye nabika ebintu bye tagenda kogera wali ku mkutu nabibika bulungi biba byansa byaki era buli awewe ekitiibwa awewachi ekitiibwa ate tafuna biso omuntu waliwo omuntu asobola okutunira figayo tolaba ina akabina waliwo abaana Adamu nga balina ebiso ebibi akutunira akabina gwalina nyashi nobera nyashiresi wallahi nobera nyashire atabiko obulungi nga ina akasusunika gwako notandika okufuna dimples biki buno buwewere akutunulira abantu naye obibika bwoti owewe ekitiibwa mu maaso ga Mungu ate ne mu maaso g'abantu Allah akussaako olukomera kati ngamba Shakira si mubi jango nonye shariyayo eyava Dubai seko gambyagala kuwowa Spice Diana tandika dio mwegomba Spice Diana natandika omwegomba oyatandika okunyirira nitandika omwegomba naye kyemwegomba ku bambi Spice Diana ngozeeko ennyimba omutima gw'omulungi ate Spice Diana mwegombako n'eddiini bambi erinnya Hajara namukwaya erinnya Hajara musiramu likulu nnyo erinnya Hajara era ffe abasiraamu tosobola kwogera ku busiraamu nga toyogedde ku Hajara erinnya Hajara yensibuko y'obusiraamu Hajara yazaala ani mwabali yazaala nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala itwani Ismail ani amuzaala Ibrahim alayhi salatu wassalam kakati olawo obusiraamu gye buva kati Ismaila ne Ibrahim abo bonna bajjajja ba Nabbi Muhammad olabye kati ka Hajara bambi Hajara Shiba naye obusiraamu bwe bambi simanyi wayimiridde ale sola mujajinga bambi nze seeka era mbasaba dama mubemerenga mukitwala muleme kujajinga abantu novuma omuntu oyo mukafiri novuma omuntu oyo wa muliro gwokola otya mu maaso ga Allah okola kugamba njagala kugera nga mubogera wano gwose kuyitale wa Allah mboyo wa muliro era oyo Allah jamocha abo sijajinga abantu era sijja kujajinga Shiba Allah yamumanyi Allah yamutegeera Shiba mwagala ng'omuntu era Shiba musaba biizinira mwezi ogwa Ramadhan naye bambi abike ku bintu bye era abeko ekyenjawulo kyakola asibule ku bantu era Shiba ndoza abadde abikola waliwo abantu abaweereza Mukama Katonda nga tebaagala kamera nga Shiba asobola kuba alina kyabadde akola nawulirakokko mukimanyi nawulirakokko ku bino ebigambo byonoyerezeeko mbu Shiba yasala n'akiika yakizuula tebamusayira akiika n'asala akiika n'asoma edduwa owuwo waka gwavuma Shiba wali bakusayirako kwa akiika oli wano ozungazunga n'edduniya mashariki wa magharibi kati Shiba mu mutima mulungi tumwagaliza ekisiibo ekirungi era tumuyinaako buzibu era mwe abali ku media wano tumugenda kunjijjamu kigambo kyonna kyakuvuma muntu yenna nze enjiri yange eba embulira yange yakwagazisa bantu ddiini sinyerengeza ate sikakanya buntu mwenna era mbasabira Allah mwenabo abawo omutima kale edduwa y'olunaku mwonna ayiwa na minisa obulamu mugenda kukyuka ngambe amina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim ay Allah bali wano abakutta amasimu abannamawulire abali wano munsi ay Allah subhanahu wa ta'ala
basiime nga bagenda okuyingira omwezi ogwa Ramadhan. Bawangaze Allah obatuuse mwezi ogwa Ramadhan. Buli munnamawulire, buli buloga yenna, buli akola ku TV yenna, Allah kyusa bannamawulire obulamu bwabwe. Atalina poloti, Allah jimuwe. Atalina nyumba, Allah jimuwe. Ai Allah atalina mukyala, Allah mumuwe. Sister nkulaba bambi, Allah akuwa omwami akujamu. Agenda okuwa amahale ga hariya oba amahale ga V8. Takuwa omusajja asiiwusa atundanga bw'ayagala. Allah akuwa omusajja class above the ordinary. Nsaba Allah bwenna abatali bafumbo, Allah bawe ababeeza abalungi. Abaami abali wano, Allah bawe abakyala abanyirira. Tabawa abakyala abaliko obubi. Abawa abakyala ng'oba omulabyeko ng'akusanyusa. Abawa abakyala ng'alina akabeera akamalayo. Abayira abakyala abayina nnyasi eyamalayo. Abawa abakyala ng'ayambala n'anyuma. Abawa abakyala obususu bwabwe nga bwamalayo. Abawa abakyala abayina love ne care. Ai Allah tuwangaze otuse mwezi ogwa Ramadhan. Ai Allah kyusa obulamu bwaffe. Okyuse n'obulamu bw'abayimbi. Ai Allah nywereza ku Spice Diana, munyweleze ku Busiraamu. Ayatule mu Musiraamu ddala. Nywereza ku Busiraamu Shiba. Nywereza ku Busiraamu King Saha Mansem Manda Mansur. Dax Takatero Omuyeruba. Ai Allah reyini mutabani wange muwangaze nga Musiraamu era munywereze ku Busiraamu. Ai Allah subhanahu wa ta'ala nebende sebonna be edikenzo musuuza bonna banywereze ku Busiraamu. Nsaba Allah abasitula amadala, abayimbi n'abatali bayimbi, Abasiraamu n'abatali basiraamu, fenna Mukama Katonda atusitula amadala. Mbasabira emikisa, Mukama Katonda abawe emikisa, nange ampe emikisa. Eddwa gye nsembyayo mugambe ya Allah. Ya Allah. Yogera nnyo gamba ya Allah. Ya Allah. Wita nnyo ya Allah. Subula ddwa kati ya Allah. Ya Allah. Allah gwe mugagga, buli ali wano aminisiza Allah muwe sente. Allah twagala ki? Twagala sente. Era n'abakyala baffe batusaba sente. Sente zibuze Allah. Tukola nga sente nyingiza yaffe ntono. Sente Allah zituyita mu ngalo. Faruzukuna jamia. Buli ali wano n'ataliwo Allah muwe sente. Rizqan halala. Sente za halali. Tayyiba nga nnungi, mubaraka. Sente zemukola Allah zibateeremu omukisa. Allah bawanguze mufune obulamu obulungi. Mugambe Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Allah abanukudde mugenda kufuna byonna bye mwagala. Amin.